okubanga ate baba ebiki essimu ye ne ssente ze naye nga tebamukanze nga bamugidde ekyambe baadde bamutemye n'okumutema tugenda kuba tubawa defense ayogereko muwulye ku ddoboozi lye endala nebeera emabega noba nga toyinawo dda kati omu n'aleeta ejjambi yanteme. Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Ajje Samuel gemanya buli wonda bomanya waliwo ensonga tebe endese okusobola okubanga ate nkuwa ekirina okubanga kitambula mu ggwanga mpola mpola so okwewuunya nti osobola okubifunamu oba n'ogaa nti ajje wano ate watugasseemuuko naye tutereezeemuuko wano sobola okubanga ate ensonga tugitambuza bulungi. Program nsonga ku nsonga olunaku olwaleero ndyezekka nsobola okubanga ate tubaako ne bitwogerako bitambudde mu ggwanga lyattu Uganda okusobola okubanga ate tutambuza ensonga zaffe. Tuli ku Luba Lusawa TV YouTube kwe tuli, ku TikTok saako ne ku Facebook. Genda wali ku YouTube ku kibanja kyaffe osobole okubanga tusubscribinga olayikinga ate okomentinge. Bingi ebyabadde olunaku lw'eggulo ne mu wiiki awo bwetyo tugenda kuba tusooka tubyogerako mpola mpola twaba ate ensonga bwe zirina okubanga zitambula muzuuli saana. Kansooke ntumire ku batuwa ku nsimbi waliwo Aluna Electrical Center bano nga basangibwa Matuga. Bakola ki? Bakola ku bintu by'amataala, amasannyalaze, buli kimu kyonna akikwatagana ku masannyalaze oyagala bya sola. Aluna Electrical Center bali Matuga wali ku kizimbe kya Semuto Arcade. Osobola okubanga ate obafuna ku namba ziri ku screen zaffe osobola okubanga ate ebintu bakuwa bulungi nnyo ebitutambula bulungi nnyo. Sunset Junior Schools balono nga balina branches 3 nabo batuukirire omwana bamutendeke mu ntendeke ennungi asobola okubanga ate afuna future ennungi. Bagamba nti balina boarding ey'omulembe ate nga na buli kimu kyonna ekyokulya basobola okubanga omwana we bakimuwa bulungi omwana n'abeera mu mbeera etegeerekeka. Twakutandika akalulu kakabadde olunaku lw'eggulo bitundu byaffe bituwangaaliramu nga bannayuganda twasobodde okubanga ate tulonda aba municipality gye tuyita LC4 eba local government ate abantu abisa ebisinga temubawa budde era abantu bangi temujjumbira naye nga ate bw'otunulira ennyo local government beebo betuweerezaayo abatukwatako batya nti abantu bonna oba abakulembeze bonna abatuula mu local government mu council za local government bemuyita ba councillors be bakyasinza okuba nga batuweereza mu mpeereza ekutuukirako ddala gw'omuntu wa wansi. Era nkwewuunya nga gw'otudde eyo weesuddeyo gwa naggambo ogamba tojja kusobola kulonda ekintu ekikyamu nti omuntu yenna ng'akukiikirira mu local government y'oyo omuntu gw'osula naye mu kitundu ky'obeera naawe. Osobola okulonda MP ng'omulonze mu constituency mwoli naye nga tagenda kubanga omulabako oba nga akuweereza mu mpeereza gye wandigambye nti ekutuukirako ddala nga gwe. Local government omukansala yenna akukiikirira mu local government akutuusiza ddala empeereza wennyini nnyini otya nti olina edduuka emisolo ng'egyo n'egiba kugisalako omukulembeze wa local government asobola okukiteekesa mu nkola. Ekitali ku MP mubajjumbidde mubalonze naye babeera mu parliament
ate bakiikirira abantu abawera emitwalo n'emitwalo. Ali ku local government kansala meya abo be basobola okuba nga bakolera ekintu. Tulina kye tuyita trade order. Trade order mu local government yeeyo munansi omufunampola abakolera ku makubo ku road reserve beebo boolaba nti batundirawo ennyaanya mukene batundirawo amandazi capati. Local government ye bavunaanyizibwako okubataasa obutakuteekesa nkola ya trade order mu nkola ate nga yafujjo. Bayina mandate ebakkiriza okugyawo buli muntu yenna ku kkubo. Naye omukulembeze gw'olonda yoyo gw'oyisaamu essimu. Bwe tudda mu birala bya local government nti buli lupapula lwonna lwe bagamba nti genda ewa meeya akusayiningireko, that is LC3 meeya, ne bagamba nti yalina okusayiningirako, kiba kitegeeza ne mu kitundu omumanyi oba osobola omukubira 1-on-1 either on call either n'omusinkana ekitali ku mubaka wa parliament. So bamwe benna abeesuulirawo bannagamba n'ogaana okutuukirira ogenda okulonda abaweereza ba local government okola nsobi. So okuddamu okulonda kugenda kubeera nga nnya tugenda kuba tulonda ab'amagombolola. Kati abeera mu Gombe, that is Gombe division, tulina Nansana division, tulina abamu babuzaabuzibwa, tulina Nansana division, tulina Nansana municipality. LC4 beba Nansana municipality, LC3 beba divisions, Nabweru division, Nansana division. Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo. Kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda. Tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako. Kati webala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wa kunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabirese biri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 433 noti. Yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Bwe tudda mu birala bya local government nti buli lupapula lwonna lwe bagamba nti genda ewa meeya akusayiningireko, that is LC3 meeya, ne bagamba nti yalina okusayiningirako, kiba kitegeeza ne mu kitundu omumanyi oba osobola omukubira 1-on-1 either on call either n'omusinkana ekitali ku mubaka wa parliament. So bamwe benna abeesuulirawo bannagamba n'ogaana okutuukirira ogenda okulonda abaweereza ba local government okola nsobi. So okuddamu okulonda kugenda kubeera nga nnya tugenda kuba tulonda ab'amagombolola. Kati abeera mu Gombe, that is Gombe division, tulina Nansana division, tulina abamu babuzaabuzibwa, tulina Nansana division, tulina Nansana municipality. LC4 beba Nansana municipality, LC3 beba divisions, Nabweru division, Nansana division, Gombe division, Busukuma division. Abo bonna tulina okujjumbira okubalonda nti batuweereza butereevu ku kyalo kwova. Nti ne bw'oba ogenda kuzimba ennyumba maama taata ng'ogenda kuzimba akayumba ako kasingo ruumu be bakuvunaanyizibwako ku kya pulaani. Pulaani esobola okujja nga ya mitwalo 3 ne bakuyambako n'ebeera ya mitwalo 10. Benkulaga nti bo bakuvunaanyizibwako nti oba omulaba bulabi nga ye omuntu nga n'omumanyi omumanyi ekitali ku woman MP wa Kisoye Betty Ethro Naruyima naye bangi tebamulaba nko 1-on-1. They have never talked with her. Ebisanja kati agenda mu kyakubiri naye nga omulonda agenda akuweereza mu parliament naye nga tomusinkanako, naye aba local government ye muntu ng'omusinkana 1-on-1.
So tulina okujjumbira abantu abo okubalonda. Olunaku lwe gulwaddewo okulonda zadde ennaku z'omwezi 27 twali tulonda LC4, that is a municipality. Naye abantu tebajjumbidde kulonda, which is wrong. Nti ku municipality era aliwo ababaluwa ge twagalayo nti ojja kuba onoonya omuntu gw'olabirako ddala nti ani, nti kaana kambaata, nti ani producer ani gwe badde balonda ku kyabakyala awo Mbege yedde yabaddeko, yabadde atunkana baani Akech, yes, Akech Agnes, I know that woman abeera wali Katalemwa nena Muyomba ye incumbent yabaddeko. Abo bonna obw'omumanyi nti omulaba musiiba mwenna, you can call her, okitegeera abantu be mugaana nno okulonda. So mbakubiriza nga neekubiriza nti ennaku z'omwezi nga nnya, please do the needful, turn up at least ebeere nungi, mugende mulonde abakulembeze bammwe ng'ogenda kubeera ne kati nkuwa kyakugezesebwa nti kiringa bw'olaba chairperson w'ekyalo bw'ogaana okubeerawo mu meeting ya LC1 oba olimba, kubanga obwo bukuvuna LC1 ekuvunaanyizibwako ne mumaka gy'obeera na buli kimu kyonna etugenda mu security buli kimu kyonna. So twebeereremu tusobole okuba nga ate tukola ekintu ekitambulira ddala okuba nga ate kiri muzuri sana. Awo nga nvuddewo Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tulina ennyumba eza buli kika. Gwe wa Rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati, ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856. Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Tukola ekintu ekitambulira ddala okuba nga ate kiri muzuri sana. Awo nga nvuddewo twabadde n'okujaguza kwa Liberation Day yabadde wali eri ekkololo. President Museveni yasobodde okuba nga abeerawo. Mumumbye nakootinzemu ku bye yayogedde. Yagambye abapoliisi kirabika omulimu gwammwe mwagwerabira. Poliisi teekesa mateeka mu poliisi, it is to keep law and order, okuuma obutebengevu n'okuuma oba bannansira ebintu byabwe. Poliisi President Museveni yadde aginenya ng'agamba nti abantu bangi abawagira gavumenti ya President Museveni be bayisaamu amaaso n'okubakyokooza ng'abaopposition babagamba nti mwe mutulemesezzaako akasajja, era President Museveni yawusa agamba nti ogwo musango. Mwe mwenna abali abandaba tugenda kuba tukikubaganyako ebirowoozo nti okuvaawo n'ogamba omuntu nti gwe otusibyeko omusajja lwakuba wagira NRM gugenda kuba musango. Kati simanyi bagenda kuguteeka mu constitution, simanyi oba President Museveni agenda kuguteekesa atya mu nkola, oba poliisi eneeba etuwuliriza nga buli muntu wayogerera bamuwuliriza, oba bagenda kuteekako bambega nga buli omu abeera awo n'aba nga abega munne. Nitulinga etwabeeranga mu ssomero nga olina onoonyereza munno olabe oba ayogera Oluganda omuwa ekigumba kino kitwesibanga mu bulago. Naye kyasinga okukusesa nti wajjanga nga tolina sooka kwogera Luganda naawe omwogeza Oluganda, bw'amala okwogera ng'omuga ki kino. So yembeera bw'etyo. Twalabye ekyabadde Kololo, banene baabaddeyo, abakumbye bannamagye bayolesezza ebitone bakuba eŋŋumi ziri enzibu. So Liberation Day bwetyo yatambudde nesobola okuba nga ate ekintu kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Embeera bwetyo bwe yabadde bwetyo mpolampola. Bwe tugenda kuba mu National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali kuba nti ate poliisi emunoonya, wadde abamu bavaayo ne bagamba tebamunoonya. Nalabye ne Minisita Honorable Chris Waliomusi yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti
Kyagulanyi tulina kitumwagaza akomewo mu maka ge yeetuulire. Kati abamu ne babuuza nti naye bwe muba temulina kimumwagaza ate mu maka ge mukolayo ki? So ebintu biri awo, abantu bakuba empaba bagamba bannaaye ki kitambula mu ggwanga lyattu Uganda. So bw'otunula embeera eyo nayo weeri, Kyagulanyi bw'atukubirayo ka vidiyo n'atuteerako nti kati nyenzeeko ate eggomba muba muli awo, kisitegeera. Kyagulanyi mu vidiyo buno abukola live oba abukola before oba ng'amaze ovaayo oba n'abuta ng'avuddeyo. Sindabira ddala ng'alabika abukola. Bw'ati yatuuse n'aweereza obubaka Honorable Nambooze n'amugamba nzija kulya waka era n'ekyennyanja nja kuba nkirya wuwo, nze njagala nnyo empuuta. N'amugamba naye bwe nja vaawo ssaawa nga 2 ssaawa nga 3 bajje bakuba emiggo gw'onoomanya bw'onoobanyonnyola oba mpiseewa. Embeera bw'etyo bw'etambula mu ggwanga ti Uganda. Abamu bamuyita Katemba, abamu ki. Nadde ndi awo ne ndabayo vidiyo emu nga ndaba Oweekitiibwa Mubaraka Munyagwa ng'agamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi mukozi wa Pulezidenti Museveni. Mubaraka Munyagwa bannange. Kati kyesitegeera ate Mubaraka Munyagwa y'omu yavaayo n'agamba nti Pulezidenti Museveni bamukoledde naye tannabasasula. Kasi kitegeera baadde bakola bonna. Okay. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Mubaraka Munyagwa bannange. Kati kyesitegeera
ate Mubaraka Munyagwa y'omwe yavaayo n'agamba nti President Museveni bamukoledde naye tannabasasula. Kasi kitegeera baadde bakola bonna. Okay, ekyo nakyo tujja kukiraba mpolampola twabe embeera ate nga bw'erina okutambula. Tugenda kutambula ne kubanga ate twogera ku security ku bimu ebyabadde mu Matugga, obubbi obwabaddeyo. Twawulizaako nga batugamba nti obubbi buno bwe bumu bwabadde mu Matugga naye ng'ate bwasooka kubeera wali mu Kiryowa. Nti ababbi bano era weetaaga okuba nga ate ensonga eno gikwata bulungi nnyo n'oba nga weetigiriza naddaamu abannyuka ekiro. Ssaawa zabadde nga 5 nti ababbi beerisizza nkuuli mu kyalo Kito. Ate ababbi bano nga babadde batambulira ku ppiki, nga ppiki emu ebeerako abantu 3 bambadde black, balina masks. So mulina okuba nga ate muba vigilant, mulina okuba nga muli ku bwerinde. Omanye budde ki bw'otambula, naddaamu abatambuza ebigere ate babadde basoomooza nnyo mmwe. Totambuza ebigere bavaako nga 3 ne bakwata akinga, so ne basobola okuba nga ate bakolako obulabe. Ate kati nga defense waffe, mu kwogera kwa defense waffe poliisi ojja kuba omumpa, defense yategeeza nti batambula n'ebiso okuba ye bamusazeeko era ne babba essimu ye, ne basobola okuba nga ate babba ebiki essimu ye ne ssente ze, naye nga ate bamukanze nga bamugidde ekyambe, baadde bamutemye n'okumutema. Tugenda kuba tuba defense ayogereko, muwulire ku ddoboozi lye ng'ayogerako nammwe. Tuvaawo awo ate tubongere tubawe n'abantu abalala abasobodde okulaba ku babbi bano n'enfaanana yaabwe. Tuli mu kusalako wano, waliwo abasajja abalina ebijambiya ku kyakyo ey'Abakatuliki kati okwambuka kati naffe gwe babadde batema azze wano. Tusaba banne tutandika oddayiza bali ku pikipiki bambuse ku kyaki kati badda kunyika. Mwenna mwanguwe, tuli wano n'ababoodabooda bonna abali mu Kito bannange. Omusajja wuuno ayogera agamba nti nno kati bazze wano kunyika kuba gwe babadde basazeeko uno. Alo maama, omusajja abasajja babadde bazze wano nga waggulu ku kyaki ku muzigiti wennyini, babadde bakubye omuwala ne bamuggyako akasawo, babadde n'amajambiya naye kirabika tageti yabwe tebadde yooyo. Olumalze ne basimbula piki kati dakiika 3 ate piki ne zimala ne zikomawo 3 ne zipakingawo ziraba information kyetambula mu maaso. Olumaze ng'abantu tutandise okuweera ennyo. Emu nekiriza wano okujja ku main chorus, ebiri nezambuka wali waggulu nga kunyika tetumanyi wawe zikutte nga teziriiko bantu, naye abantu ababiri ab'amajambiya babadde bamaze basuula, kirabika waliwo ebeekwese baagala kuddaako mission. Tulumba kati tugenda okugattako wano, tuli mu kutambula tugatteko paka Wacheya, timu endala ziyise ku musenyu. Ate bano ziyise ku musenyu na timu endala amateko wansi. Tugezaako okulaba nti we tuli wano kati tusaze defense naye babadde bamutta wuno kabanyonyole ku mukutu. Abatuuze mugamba mutya? Embeera eri mu kitundu, buli omu abeere mu bwerinde. Kyemuba mukola obeera mu mmotoka tewabaawo piki ekuyimiriza, ow'ebigere tutambula. Obeera ku piki funa piki gy'omanyi eya stage, tolinnya piki gy'osanze mu kkubo. Ze babadde banzitidde wano ewo mugenzi afande boogere. Abasajja batambulira ku piki 3 babeerako abantu 6. Abasatu baba ne piki naye obukodyo bwe bakozesa batendeke, kuba ennumba gye bannumbye ensoose kubayita basirikale. Mu mbeera gye bajjiddemu esooka ebeera wali, endala neekubeerako endala neebeera emabega, noba nga toyinawo dda. Kati omu n'aleeta ejjambiya nteme, kwe kwetaasa mu ngeri gye nsobodde. Kati n'addamu n'aleeta endala, omulala n'amugamba totema. Kati mu kugamba nti tatema n'aginkuba bukubi kuba bwete. Kati ne baŋŋamba mpanike, ne mpanika, bye mbadde nabyo byonna ne babitwala.
naye nsobodde okutaasa obulamu era wendi. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo tewakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7628 oba noti 7554 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Okatuvuddewo tubategeeza nti ababbi bano bakyalimu mwebalimu mubeere nnyo vigilant era amasimu mulekerawo okutambula nga mugakuba. Tekigasa mu bulamu bw'ensi eno kiringa nze nagambako abantu abamu nti nze ne bwonkubira essimu nga nsala ekkubo sigikwata. Lwaki? Bw'aginkubira otudde wamu nze nsala kkuba emmotoka egenda kunkuba osigale kumpulira buwulizi otandike kunyumya bunyumya mbu yamukubye bw'eti. Kikyentegeeza nti soka osale ekkubo limaleko olyoke okwata oyo. Ne kino odda waka kiro ziri mu ssaawa 3. Lwaki ogenda oyogerera ku ssimu? Tuuka ewaka oyogerera abantu b'oyagala. Bw'oba oli mufumbo nga gw'obadde ogenda okwogera naye naawe omutya, yogera naye enkeera aba tajja kufa. YM Property Consultants bano nno nga basangibwa nabo Matugga, bali opposite ku kizimbe kya shopping mall, Matugga shopping mall. Bakkirirako katono nnyo ofiisi zaabwe eziri bagamba nti jangu ogula ettaka lyonna ly'oyagala lyonna ettaka nga lirimu ettaka erya farm balina ettaka ery'okuzimbako amaka, balina n'amayumba jangu batuukire basobole okuba nga ate bakuweereza mu mpeereza ennungi. Balina amayumba amapya n'amakadde, balina rentals nga nazo zitundibwa basobole okuba nga ate baguza ekintu nga naawe okirabako nga kiri mu mbeera nnungi nnyo nnyini ddala. So batuukirire basobole okuba nga ate ensonga bazikwasaganyiza bulungi nnyo ba YM Property Consultants nabo basobole okuba nga ate ensonga bagikutambuliza bulungi nnyo. So mbadde mbategeeza nti bw'oba olina kyotamu oba otambula kino wegendereze nnyo ababbi bangi ate kati n'okulinnya booda tolinnya booda gy'otamanyi abamu bayita bakabyanze linnya booda ekumanyi. N'ekirala kyembawaamu kibi nnyo mu nsi okubanga omuntu tomwesiga obanga omulabulabi ku stage wadde alina stage naye n'omutuusa ewaka gy'obeera. Linnya booda akukomyeko wakatikkati ewasigadde otambule waleke kumanya wawoova because omuntu oyo yennyini ajja kulaba wawoova wagy'ogenda nawawoosula. So aba atandika okugoberera buli wamu okola ki olaga. Ekintu ekyo mukyeteekemu mukyeyigirize musobole okuba nga mutegeera ensonga nga bw'erina okuba nga ate ekola ki ng'etambula. Embeera eyo security etandika naawe. Poliisi tejja kubeerako buli munnayuganda, amagye tegajja kuba ku buli munnayuganda okuggyako ffe okusooka okuba nga ate tukola ki nga twekuuma ffe bennyini nnyini tusobole okuba nga ate ffe tweteekako security esookerwako. Ekirala tubeeremu n'amanamba g'essimu omuntu oba omumanyi kyono noono. So tulindirira olunaku olwaleero tusobole okuba nti tulaba ani agenda okuba mmeeya wa Nansana municipality. Tulinze Tolbert Musinguzi asobole okuba nga ate alangirira ani agenda okuba nga ate abeera mmeeya wa Nansana municipality. Bakitte yabaddeyo abadde ku NUP kaadi ku luno tebagimuwa kati tulinda tulabe ani Bakitte yaddayo Kaana Kambata yaddayo. Nina omulayi yabadde kawa NRM yabadde ani
Amidu naye azze nnyo. Amidu Nsubuga yaddayo, ani addayo? Akalulu akagenda okuba kavaawo mpita okagenda beera ka mmeeya we. Gwabadde anoonya ekifo eky'okuwumurizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 6 oba noti 772 6 4 39 The Place, a home far away from home. Bakite yaddayo, Kana Kambata yaddayo. You know what yabadde kawa NRM yabadde ani? Amidu naye azze nnyo. Amidu Nsubuga yaddayo, ani addayo? Akalulu akagenda okuba kavaawo mpita okagenda beera ka mmeeya w'Egombe. Mmeeya w'Egombe tulina Ronald Kasirivu Kabembula oyo agidde ku kibiina kya National Unity Platform. Tulina Honorable Awa Mbabazi Nyindo oyo agidde ku NRM. Tulina Ffumu lya Munsonda Nsimbi Albert oyo agidde ku opposition ku independent. Akabonero nja kalikolinga nkafuni. Tuyina Nviiri nyere ddala mbuzi. Tuyina Nviiri oyo naye agidde ku independent. Tuyina ani omulala? Akalulu ka mmeeya w'Egombe kagenda kubaawo kavaawo mpitewo. So ennaku z'omwezi nga nnya, please stand up mujje mulonde mmeeya wa Gombe division. Bebabamu bebagambyeko abagenda okuba nga ate babbinkana. Kagenda kuba kavaawo mpitewo nno. Akalulu ako ekyewuunyo kikalimu nti mulimu abaami n'omukyala omu. Kyokeza omukyala bavuddeyo ng'emmekete. Muganda wange ogenda kukiraba kigenda kutokota nga sikisaanikire. Allah! Singa kati kubamu akafaananyi akalulu ka Gombe mmeeya singa kabadde nga kakusimba mu mugongo. Abantu bane bagenda kwesibira mu mayumba bagaana okulonda. Akalulu akaliko mmeeya Kasirivu incumbent yaliko kati Ronald Kasirivu Kabembula, Honorable Awa Mbabazi Nyindo, Honorable Nviiri, Honorable Ffumu lya Munsonda ng'essawa yakakati ye Speaker w'Egombe. Singa kabadde nga kakusimba mu mugongo obadde ogenda kulaba omupiira wezaabika. Sijja kusuka wano nze Ajje Samuel tujja kuba tudingana ate olundi tusobola okuba nga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo nyini ddala. Ajje Samuel ge gange okusituka kubanga ate nga mbaweereza mu mpeereza ennungi ennyo. Producer waffe omulungi VJ Memo ate nga Dr. Memo. Sijja kusuka wano akumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.